Wala be takumya kaluke kawempe. Ila abiri mukaga tugenda kuteeka effort Uganda namba. Omuyimbi King Saha tawoneka wuno akakasiza misioni 26 munange esaide eno abadde akakasa bitya wali wabadde munange kwayiwe esaide eno ate ngali n'abantu be oba bafanizi be munange esaide eno ku luguudo kibadde kitambudde bwe kiti munange era nga bolaba mu katambi ako ate nga ku saidi emu munange Palaso ne Gladiator bali mu kushutinga video Anaconda esaidi eri chiri bolala munanga ate mukatambi ate nga Bobi Wine munange esaide eno wuno munange gwe bali babuzaawo wuno munanga ate akomyewo esaide eno. Ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikoere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate n'akatambi wali aka King Saha katusoke tulabe ate munange kibadde mu katambi esaide eno katono nnyo ate ndyoke nkomewo. Walabe takumya kaluke kawempe. Ila abiri mukaga tugenda kuteeka effort Uganda namba. Magundi esimu za battery. Amasimu aga battery ntono temukakozesa kuguno omulungi. Buli muntu afune esimu ne power bank. Wo recording akalunga katandika paka nga kawedde. Owulidde? Ekikoko kyabadde kawempe kakikita kikoko kya Uganda ki? Yonna. Tewali kutubba kalulu. Ate bwe tunakwata lubona ne bokisi. Atambula ali mwere. Obusungu bwayitisanga nabo kye buli tugamba. Kale kati muleke ngisimule ya Ronaldo. Anangera wama Ronaldo kali kanyumirwako nga kavuga zino. Ananga kasajja. Bwe kityo nno era munanga ate bwe kitambulira nga akatambi ako katredinze bitya wali munanga ate ku TikTok kakutteyo jukira nti no kuleetera ate ebitredinga nembikuleetera wano ku Jamina TV era nga bw'olabye munanga akatambi ka King Saha esaidi eyo kakati ku saidi y'emu Bobi Wine omukulu Bobi Wine munange era nga bwe tulabaawo Bashabe Vianney ate munange ogamba ate takomyewo esaidi eno munange wuno jukira nti no yali yabuzibwawo era nga actually ndoza kitutte ennaku tugambye ennaku 12 nga babadde tebogeregezaganya naye agaayo ono naye nga munange amaze nakomawo esaide eno era nga tongera ate munange ate okumukulisaayo ate n'okuwona munange ate byayiseemu esaide eyo wano ku Jamina TV bwe kiti munange ate era nga bolaba ebifaananyi ebyo bitwedize nnyo wali eby'omukulu munange Bobi Wine kosa ate n'omukulu wali SG ate Lawzi kibadde kitambuye ddala bungi nnyo esaide eyo bwe kiti bwenkoze ate kizeko ne ku mukulu munanga ate Bobi Wine kati kankujeko ate nkutegeezeko nti no Palaso ne Gladiator muganda wange bali side eno babadde waggulu eri nga bali mu kushutinga ate video yaabwe eya Anaconda jjuka nti neno kolabo Palaso ne Gladiator bakagikola era nga video yeno bali mu gishutinga munanga ate side eno kasoko tabe ate biki bibaddeko wali mu katambi katono nnyo ate ndoke nkoze. Wazanyana Anaconda wazukusa Anaconda bwe kityo nno munange ate bwe kitambudde esaidi eyo era nga nja kuba nga kuwa update yo naye naafayo ate ku mwana mulenzi munange ate Palaso kosa ate ne Gladiator ku video yaabwe eyo ate gye bali mu kukola wali juga nti nno sasa vibes munange wali director yebadde ekikuttemu era nga bw'olabaawo yebadde eri mu kushutinga video shasha vibes wali wona ate gubadde muzigo mwerere esaidi eyo bweti bwenkoze ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikoole ddala juga nti nno obeera ofuna notification ku video ate ebeera eze empya wali wonna kiba kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti.